akatalekeka abantu be bayita emikwano. Give feedback. Omuntu gwe bayita mukwano gw'omuntu, ekintu kyonna ky'olaba kye bayita relationship yonna eri built ku honest and openness. Ekintu kye bayita feedback ky'ekintu ky'olaba nti ekintu kibaddewo n'omubuulira, munno mubuulira amazima. Omugambo omanyi engeri gye weeyisizaamu abala tebagenda kugamba nzika nkubuulire, enneeyisa eyo si nnungi, egenda kujja ku bakasitoma. Enjogera eyo si nnungi, egenda kujja ku bakasitoma. Engeri gy'oyisaamu mukyalawo egenda kulemesa amaka. Ku ngeri gy'eyisa gwe osobola okubeera open gyali, abantu abalala tebagenda mugamba, abalala bagenda kumusekerera. Kati ate kye bayita omukwano ye muntu adifendinga munne mu absence. Bw'aba mukwano gwo nga bw'aba taliiwo oyongerezaako, you're not a friend. Mukwano gwo abeera mutuufu waatali. Bw'ajjanga muli babiri musalire omusango. What friend are you? Defend your friend. Nze pastor talibeera mukyamu mu maaso g'abantu. Ne wajja n'akuwalabula kisaaki. He's right. Tudde eri babiri mugane naye hani kiri kye wayogeddemu ne kisaaki. Naye bw'ajja n'akugamba nga wendi mugamba hani mwongere kuba give I'll support tudde eri nkwe feedback mugambe manyi kituufu kye wakoze naye tekyabadde kyabadde kibulamu wano. Be that friend nga bw'aba taliiwo, you're the defender. Bwe mma muli babiri criticize. Kikkirizibwa. Naye mukwano gwo tomusaliranga musango mu bantu.